abantu bakola ssente n'amala okukola ensimbi n'akomawo mu bantu azigabe. Lwaki? aba anoonya amakulu g'obulamu bwe. Akomawo n'asonda, bwe baba basonda asonda alabike ng'akitegedde ensimbi azifunye, naye ng'awulira waliwo ekibulawo. Ekibulawo kyekyo ekimusembeza mu bantu bamuwe ekitiibwa, bamukkirize nti obulamu bwe bulina amakulu mu bulamu bwabwe. Kyekibazza. Kitegeeza tewatondebwa kulya buli mmere, tewatondebwa kunoonya bunoonya ssente, kuweta makoona kuzifuna. Ssente nnungi bw'oba ozifunye, ekyo tewali akigaana, wabula obulamu bwe buteekwa okuba nga bulina amakulu. Nga ggwe bw'otonzeewo ebirina amakulu okwetooloola obulamu bwo. Ozimbye enju kugisulamu. Era olunaku omuntu lwakulemesa okusula mu nju ye eba tekyalina makulu. Oguze emmotoka kukutambuza, olunaku emmotoka eyo lweggwawo eba tekyalina makulu, kubanga amakulu gaayo kukutambuza. Nga ggwe bw'otonze ebintu ebikwetoolodde nga bya makulu, kitegeeza n'obulamu bwo bulina amakulu. Naye ggwe wali ozudde amakulu g'obulamu bwo? Oba olowooza oliwo okukotoggera balala, oliwo okunyigiriza balala? Muwulira bano abantu abajja boogera ebigambo nga tebabigenderedde. Kale bayinza okuba omanyi, oyinza okukweka endowooza yo naye omwoyo tegukweka ndowooza yaagwo. Kale eggwanga liba likoze eki? Bwe tulaba nti ensi erimu ebintu ebisinga obukulu okusinga okutunulira eggwanga, nti abantu abo Abaganda oba abantu abo Abasogo oba abantu abo Abatooro, ebyo by'ebintu eby'endowooza ennafu oba eby'endowooza entono ebitumaliramu obwereere. No one gets out of this life alive. Teri ava mu bulamu bwa nsi eno nga mulamu. Ate wano we tuli emyaka 10 egiddako teri agirinako garanti. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omanyi ekigenda okubeerawo mu myaka 10. Engeri yokka gye tusobola okufugamu ebisobola okubeerawo kwe kuzaala abaana ne tubakuza ne values oba n'ennoneezo entuufu, embala entuufu ey'abantu be tulowooza abasaanidde okubeerawo. Naye njagala okukubuulira, obulamu bulinga bw'olaba omuntu azimbye enju. Omuntu azimba enju n'ateekako enzigi nga za byuma nga ngumu. Enzigi ezo munda n'azimbawo bu rails nga bw'amala ossiba oluggi asikane ka rail n'ateekako kufura ez'amaanyi. Mu nju eyo n'ateekamu kamera, ate naye n'aba n'emmundu mu nju eyo. Ebweru n'azimbawo ekikomero ekiwanvu n'akissaako ebyuma eby'amasannyalaze, n'akissaako kamera, n'assaawo embwa ezikuuma, ate n'aleeta n'abasirikale ab'emmundu abakuuma. Naye olunaku lwe bamunona nga lwakoma okubeera ku nsi, munnange amunona ebyo byonna abiyitako, n'abiyitamu, n'amutuukako mu kisenge, n'aggyamu omuntu we gwe yateekamu n'amutwala. Bano bagenda okukeera enkya ne basanga omubiri gwabwe. Ekitegeeza kiriwa? Byonna ne bw'obikola ku nsi tolina garanti nti onoosobola okubikuuma obiwangaaze. Ekintu ekisinga amakulu mu nsi kwe kuzuula nti amakulu g'obulamu bwange ki? Kusomesa, kuzuukusa myoyo gyebakidde mu mibiri. Tugenda kusomesa emyoyo gyebakidde mu mibiri ebbanga lyonna okutuusa Mungu lw'anaagamba nti kaakati musomesezza ekimala, kati mbaseeseetudde mbakuzizza okubateeka wano. Ate era ne bw'alitukuza tulisigala tusomesa emyoyo nga tuzuukiza emyoyo egyebakidde mu mibiri gijjukire obuvunaanyizibwa bwagyo, tigyasindikibwa wano nga girina obuvunaanyizibwa bwe gizze okukola. Njagala kukutegeeza, tewatondebwa kulya buli mmere, tewatondebwa kubeera bubeezi mu masanyu ga nsi. Watondebwa ng'olina amakulu, ng'olina ky'ozza okukola ku nsi. Bw'okitegeera, ago ge makulu g'obulamu bwo. Bw'ogategeera, ensi egenda kukuwa amakulu. Amakulu tebagagula na ssente. Wano waliwo abaana abato kati nga ba fresh kid, bw'aba atambula ensi emulaba. Ekimulabisa si kuba nti agabye ssente, si kuba nti asomye ebitabo bingi, nedda, kubanga yazuula amakulu
g'obulamu bwe. Bw'ozuula amakulu g'obulamu bwo ne bw'oba oli mu nju e Saudi Arabia mu kiyumba nga gy'oli n'ozuula amakulu g'obulamu bwo, wano e Uganda tugenda kukumanya tonnadda. Ne bw'oba oli mu Amerika nga gy'obeera, e Uganda tugenda kukumanya nga tonnaba na kulinnyako Uganda. Nammwe muli bangi abasobodde okutumanya nga temunnadda Uganda. Kitegeeza wonna w'oli w'ozuulidde amakulu g'obulamu bwo tonoonya bintu bisinga, ebintu byonna ebisinga bikunoonya. Ekyokulabirako kitono, kera ku makya owonye omulwadde omu wa Mukenenya. Gwe kera ku makya wonye omulwadde ogwo wa Mukenenya, sirika. Mu wiiki emu, dimansi emu, omuwendo ogugenda okuyimirira mu maaso go tugenda kugumalawo. Ekitegeeza nti mu nsi bwe tuzuula amakulu g'obulamu bwaffe tuba tuzudde n'omulimu gwaffe. Ku CBS tukola program manya ky'olimanya omulimu. Babuuza, what's a business? Business kiki? A business is a junction where a solution meets the problem. Enkulungo amagezi lwe gasisinkana ekizibu. Buli muntu gw'olaba atambula ku nsi is a solution to a certain problem. Every human being is a solution to a certain problem. Buli muntu gw'olaba atambula magezi agasindikibwa ku nsi okumalawo okusoomooza okwo. Olunaku omuntu lwazuula okusoomooza okwo kwe yajja okumalawo n'akusalira amagezi, omulimu guba guzaaliddwa. Ekitegeeza nti n'ensimbi tuzifuna okuva mu kumalawo okusoomooza kwabo abatwetoolodde. Agonze nzikiriza nti ge makulu g'obulamu. Kale mu byonna by'okola, yonna gye wagenda, mu kiyumba gy'oli, wonna w'oli, weebuuze ebibuuzo bino. Lwaki wendi? Najja kukola ki? Nkikoze? Lwaki wendi? Najja kukola ki? Nkikoze? Ebibuuzo ebyo bisatu bw'onoobyebuuza bigenda kukuwaliriza okutta ku bigere. Wakati odduka emisinde mingi ebyensi bikututte, tonnaba kubeerawo. Naye bw'onaatandika okwebuuza ebibuuzo ebyo, togenda kuddamu kubeera mu kifo by accident, togenda kuddamu kusisinkana bantu by accident, togenda kuddamu kubaako by'okola by accident. Buli kintu ky'ogenda okukola ogenda kuba okikola mu bugenderevu, ogenda kusisinkana abantu b'osisinkana mu bugenderevu, ogenda kukola ebintu by'okola mu bugenderevu. Saba mwefumiitirize.